Kakati omwami gw'olabayo mu katambi yaleese awusigalo ewaka ewuwe, ne awusigalo gwe yaleese akamanyiiro k'alina asula mpigi. Awusigalo alina empisa, mu mpisa muntu mulungi, ayagala abaana, emirimu agikola, buli kimu yeetuma, naye ayina akamanyiiro. Baakamuleta ennaku 2 tanabadde n'okumalawo wiiki. Kakati wuliriza, awusigalo ng'atuuka ewaka, abaana b'ewaka nga balina essimu ya WhatsApp, kubanga abaana b'ewaka amumanyi abaana babagagga buli omu aba n'essimu y'ettaabu ng'ali ku WhatsApp. Awusigalo yalabye abaana b'ewaka nga balina essimu, bali ku WhatsApp, bakola ki TikTok. Awusigalo ng'agenda ewa boosi we ono omwami ng'amugamba, anko, mbadde njagala ompe ku ssimu yo, nange njagala kwogerako ne taata w'omwana wange, njagala mbabuuzeeko bali batya, bali ku ki, kugamba naakajja wano naye eri gye mbalese omutima gubannumira, mpa ku ssimu yo mbakubire. Kale ono boosi we n'agamba lindako, waakajja ennaku 2 tonna balina okumalawo ennaku 3, oli mu kunsaba ssimu yange nkuwe oyogere ne taata w'omwana wo. Omusajja teyabadde mubi ng'akwata ssimu ng'agiwa awusigalo, nga awusigalo akubira taata w'omwana we nga boogera bulungi nnyo. Kati awusigalo olunaku olwaddako bwe yali ayagala okwogerera ne taata w'omwana we, yasanga essimu ya mukama we ng'eri awo, nayagala okugikozesa nga tebagimusabye. Kwegamba omuwala alina empisa naye alinamu akamanyiiro akaddala, naye ng'empisa azirina, abaana balabirira bulungi, naye alinamu akamanyiiro. Munnange bw'ayagala okukozesa essimu ya mukama we nga tagimuwadde, mukama we ng'amala amugulira essimu eyiye. Kugamba awusigalo aleme kuddamu kumubonyaabonya bw'ate essimu ate mpa ku ssimu, n'amugulira essimu eyiye. Abadde yakamugulira essimu nga awusigalo yakagifuna gy'asobola okukozesa ng'ayogera ne taata w'omwana we okubuuza ku baana be bali ku ki. Awusigalo yadduse waka n'agenda, n'agenda n'essimu layini nga baagimuwadde. Kati abaana be baleese olugamo ne bagamba ono omusajja nti owange anti yagenze, yakutte ensawo ye n'agenda. Omwami kwe kubuuza ate ono omukozi agenze nga taŋŋamye nakuŋŋamba wajja alaze kiki. N'amukubira amasimu nga takwata, olwabadde awo awusigalo nga ye amukubira nga ono amugamba wagenze n'essimu etaliiyo, naye n'ogenda n'okugenda n'otaŋŋamba nti ogenze. Awusigalo n'amugamba nsonyiwa, bankubidde ng'omwana wange ali bubi nga sisobola kukusaba, ne ŋŋenda bugenzi, naye bw'oba oyagala essimu yo nsobola okukulagirira w'osobola okunsanga ne nkuwa essimu yo. Ono awusigalo, wuliriza omwami katutereko emboozi gye byatandikidde mpaka ne we biri kati ku kamanyiro ka awusigalo we. Vidiyo yiyo gimpereka like. Wali obaddeko n'omukozi ewaka ng'amanyiira naye ng'ate mwetoowaze nga wampisa. Kati ekizibu ky'omuntu alina empisa ennungi nti olwawo okutegeera nti akumanyidde, kuba okumanyiira kuba kwekwese mu politeness, aba mwetoowaze nnyo nga mukakkamu nnyo nga olwawo okulowooza nti akumanyidde. Tebalaba abakyala tubagamba nti engeri y'okukakkanyamu omwami wo kanyampisa. Kakati nalina bandetera omukozi wano last week ndoza amazeewo nakunganya, very good girl, wampisa, muyonjo, ayagala abaana, naye ekizula nti alimu elementi z'okumanyira. Kumanyira okwo okuli sato nga olina kubanga olowooza nnyo okulaba nti akumanyidde. Kati mukyala wange engeri gyali mu ddwaliro nfuna obudde abaana ne mbawa WhatsApp ne boogera naye ku video call. Kati enkeera ng'omukozi yakajja the next day, abaana nabawa essimu ne boogera ne nnyaabwe ekiro ekyo. Baana bamala okwogera ne nnyaabwe, omukozi najja n'aŋŋamba, baaba nange nsaba kubira ku taata w'omwana wange, ndaba omwana wange bw'ali. Ngamba naye wakajja awantu omuntu omazeewo olunaku lumu tomumanyi nnyo
oyagala kukozesa essimu ye kubira taata wa mwana wo. That's overstepping. Kati mbeeraawo nga taata w'omwana akubye ku ssimu yange ayagala kubuuzaako nti mpa ku gundi oyo. Nengamba saakifaako nnyo, nagamba bambi oba ekinyegenyege kimukutte. Olaba abaana nga boogera ne nnyaabwe, kati naye n'afuna kinyegenyege ekyo ayagala kwogera ne muwala we. I'll excuse her. Naye nja kumugulira essimu. So the next day nemugulira essimu. Kakati that day wemugulira essimu, nagenda naye somewhere, twali tugenza okugemesa mwana, nansaba mutwale alabe omwana we. Nagamba engeri gye tuze eno mu town, omwana wange ali within town, ndadde nsaba ontwale ndabe omwana wange. Nagamba omwana ono alabika ajja kubeeramu okumanyira abantu. Mukama wo lwakalabe ennaku bbiri emabega akuvuga akutwala okulaba omwana wo. Naye ne sikifaako, nagamba it's okay, it doesn't cost me much. Wangamba okugenda si wala, just a few meters from wherever when I didn't park in. It's okay, tugende tulabe omwana wo. Naye kati mugulira essimu with the intention of having her calm down. Kino kimuggwemu ekyokuba nti olisaawa ayagala kubako wherever omwana gyali, alaba omwana ali atya. Nagamba kamugulira essimu. Namugulira essimu Friday, ku Saturday n'akeera n'akola emirimu gye. Nze afternoon eyo nenteerako omupiira gwa Arsenal, egwaggwa nengamba kampumulemu. Kati after an hour nvaayo nga abaana bangamba anti agenze. Nebabuuza what do you mean anti agenze? Nti agenze. Agambye agenze akutte ensawo ye n'agenda. So I tried to call her kuba essimu gye nali mugulidde yalimu emu ku lines zange. Mukubira about 5 times, essimu n'agaana ogikwata. She was making it busy. Later in the evening, sawa nga 2 n'akwata, mugamba naye wazze okukola n'ova ku mulimu gwo tomubuulidde. That's rude. Nagamba baaba nsonyiwa naye bankubidde, taata omwana yankubidde nga omwana wange bamuwadde ekitanda, nze era neŋŋenda. N'essimu yange gye namugulidde. Nemugamba naye wagenze tombuulidde, otutta ebintu ebitali bibyo. Nagamba baaba nsonyiwa naye essimu yo ojja gifuna ku Monday. Ojja kujja eno mu town kakati nina ekibuuzo kyenjagala okubabuuza mmwe abandaba. Kuba awusigalo bano abammanga ofunako ki? Okufuna awusigalo w'akamanyiiro naye ng'alina empisa, n'okufuna awusigalo talina mpisa naye ng'ate akamanyiiro takalina, ng'atakumanyiira biki naye nga empisa talina. Ani gw'oyinza okubeera naye? Sooka ombuulire. Ku bano ababiri aliwa gw'oyinza okubeera naye ku awusigalo w'empisa naye nga alina akamanyiiro, ne awusigalo w'akamanyiiro naye nga talina mpisa? Oyinza kubeera aliwa gw'oyinza okuguma naye n'ogamba owange ofuna n'omubi omwo naye nze ngenda n'ono bwati ne bwati. Commentinga mu comment section yawo ne mulimu omuntu naye owange nze nkubuulire ngenda n'owakamanyiiro. Wange owakamanyiiro osobola okutuuka naye baaba nabo banyiize owakamanyiiro, osobola okuteekawo ekintu kyo n'osanga yenna akikutteko naye nga mwetowaze. Kwegamba ebintu si byangu n'omulundi n'ogumu, si byangu byonna kubanga oyinza okwagala. Anyway, mbuulira ggwe naye nze ŋŋamba nti owakamanyiiro at least listiko mulaba mutya? Mumbuulire mmwe. Mumbuulire. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga. Kyolina okukola ekidimu kimu kusubscribinga ebisigadde obindekere. Nyongera okubajukiza mwenna si Michael Airport Pickup wetuli okuba nti tukutambuza gwe wenna akomawo
okuva ebweru oli wano Uganda oyagala kutambulamu oyagala kulambula you want to tour Uganda osobola okuba nti ate onkoonako nemanga ate nkutambuliza ddala bulungi nnyo nnyini ddala nammwe abaleyo nga mulina obulango bwammwe naye nga mwandyagadde okubuleeta wano ku mukutu tukuba abantu bizinensi yammwe mu maaso osobola okuba nti ate onoonyaako ne tusobola okuba nitutambula ddala bulungi nnyo so mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankumire abankola obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba. Stay blessed, peace and love.